Wabaddewo akasatira ekitintale omusirikale wa Securico okuva mu kitongole eky'obwannannyini ki Tiger Security nga ye Boris Ngabirano wakubye mukama we amasasolo walowoozeza nti amuse naye ne yeetunuzaamu emmundu mu bulago ne yeesindirira ebyassa ebimujja embudde. Supervisor wabadde awo n'amukuba essasi ku mukono olumaze naye omukutya okungi naye nayeteeka wano naye oli omusirikale supervisor oba waliwo amuzeemu bubi mu busungu obungi n'amukuba essasi. Ngabirano abadde agenze kukuuma akawungeezi ka leero ku kizimbe ekya HW Mall ekitintale nga kigambibwa nti afunye obutakkanya ne mukama we ategerekeseko erya Pius n'amukuba amasasi ku mukono. Tebadde yabutakkanya mu ssente yasite 13. Omusasi waffe waatuukidde mu kifo kino nga Pius addusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi naye ng'omulambo gwa Ngabirano gugangalamye ku ttaka n'emmundu gy'akozesezza. Gasikali badde balina obutakkanya ne supervisor we badde balina obutakkanya kati kutaba n'okutakkanya badde waawe n'entawo zaabwe kati ze ngenza okujja wali eri supervisor wamukuba essasi n'adduka kati zeni ye naye mukutya okungi adde amanyi akozesa amusse kati ye naye kwekugira n'agyeteeka n'emmundu neyekuba amasasi abiri obwongo ne buyiika. Ow'ebyokwenda mu luka gwa Mutungo Issa Tabaala agamba nti ababiri bano babadde n'obutakkanya nga bututte akabanga. Tabaala asabye poliisi okwekenneenya kampuni enkuumi ez'obwannannyini n'abantu bebawa emmundu kubanga tezandisaanye kuweebwa abo abalina akasungoyira. Poliisi bakwata emmundu oba bakama baabo bonna oba bamalenga kwetegereza bantu oba n'okukuwa bakoowa ng'oba akoze ekiro n'emisana tebamunyula. So tusaba poliisi eyite ebitongole ebyo ebikuumi bongere okwogera nabyo bakansolinga abantu abo. Abadduukiriza abalala bagamba obutakkanya bwa bano bwavudde ku ssente siringisa 3,000. Mpulidde nti babadde balwanira 3,000. Kitegeeza ki? Kitegeeza nteeka olw'embeera abantu mwe batambula mwe tuwangalira yeevuddeko ekyokulaba nti 3,000 isi okutwala obulamu bw'omuntu. Poliisi etuuse mu kifo kino era ekisazeeko n'etandika ogwayo ogw'okunoonyereza ekivuddeko embeera eno. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Rabugede TV.